Okuva wiiki ewedde, military police ezzeekwata abavuzi ba boda naddala ab'ekibiina kya Boda 2010 ekikulibwa Abdallah Kitata. Kitegeerekese nti bano bavunaanibwa ku byekuusa ku kuttibwa kw'omubazi w'ebitabo by'eddwaliro lya Case Francis Ekalunga. Amagye gazze gazingako ebifo eby'enjawulo nga n'olunaku lw'eggulo gaabadde kabowa gye gaazudde emmotoka y'omugenzi Ekalunga. Waabaddewo okwebuuza lwaki amagye ge gakulembeddemu okukwata abantu bano so si poliisi. Amagye gakyanukudde. Naffe ng'amagye bwe kibaawo tetujja kulinda ate tuli kumpi awo ekintu ne kibaawo twekubiragana amasimu ne tugamba owaaye kino weekiri kitaataganye security y'eggwanga nga twegatta tulaba kiki kye tuzudde ne tukikyenchula wamu ne tukiraba ffenna ne tulaba kiki kye tukola. Wabula waliwo okulowooza nti akakwate ka Boda 2010 ke balina ne poliisi kandibanga kawaliriza amagye okubyekwatiramu. Kyokka omwogezi wa poliisi mu ggwanga General Kayihura agamba nti ebigenda maaso n'aba Boda 2010 tebirina ngeri gye bikosaamu linnya lya ssenkulu wa poliisi azze asuusuuta ekibiina kino. Omuntu bw'oba oli naye n'akola omusango ateekebwa ku minzaani eri y'okunoonyereza. Siteepu eyo yokka ekulaga nti ffe bw'oba olina ky'okoze oba oli muganda wange oba oli mukwano gwange amateeka kakole ki kagatulamule. Lieutenant Colonel wa Kiiki nga yamyuka ayogerera amagye atutegeezezza ng'ebikwekweto byabwe bwe bitagenderera kukwata ba Boda 2010 bonna okuggyako abo balina akakwate ku ttemu lya Ekalunga. Ekyakwasa omukulu ono ge mawulire ge twafuna nga tumaze okukwata muganda we ate n'ebintu ebirala bye yeenyigiramu mu operation zino nga tezinaggwa, naye tusuubira nti amateeka bwe ganaatandika okugenda gagoberera buli kimu tunaalaba wa kitiiki kye bagwamu. Ono atubulidde n'ennamba y'abaakakwatibwa. Waliwo abantu abalala abakwatibwa bangiko abawerako, sijja kusoma amannya gonna, baweranga 20 n'omusobyo, nabo balinaffe. Amagye gatutegeezezza nga bwe bakyetegereza obanga abakwate basobola okuvunaanibwa mu kkooti y'amagye oba mu za bulijjo. Bwe tuba tufunye nti abalala tulina obbata bagende bajja kugenda baddeyo ewaka, bwe tuba tufunye evidence eraga nti balina okugenda mu maaso ne civil courts bajja kugenda mu maaso ne civil courts. Era bwe twogerera bino tetunnaba kufunayo kintu kyonna ekireeta abantu bano mu kooti maasho. Abalala abazze bakwatibwa abateekuusa ku kuttibwa kwa Ekalunga, amagye gategeezezza nga bano bwe baabadde bagezaako okulemesa okukwatibwa kw'abavunaanibwa. Tukimanyi nti ogwo musango era ndowooza obudde bwonna bwe banascreeninga oba bwe bakuyita ku kyenchula kwekebejja bwe tunayekebejja ne tusanga nti teri kye balina kuwaayo kuffe oba ku bitongole ebirala bajja kuteebwa oba bajja kutwalibwa mu kkooti. Mu kiseera kino amagye nga bali wamu ne poliisi bakyagenda maaso n'ebikwekweto byabwe okwongera okukwata abo abeekuusa ku ttemu lino. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.